Bangi mwebuuza lwaki abasirikale abamu bakuba bannayuganda amasasi ate nga balina kuuma bakuume. Kati njagala bo musirikale ono eyatwalibwa mu kintu ky'atayagala bw'atunula. Mukazi wa tundooza bamutwala lwa mpaka. Kulamusizaako mukwano gwange atugoberera yonna gy'osinziira gwali ku lutimbe gaggadde. Nze AK Master mukwano gwange mpuliriza emabega w'omuzindaalo wabula nkusaba vidiyo sooka ogimpera ekigalo owulire ebigambo ebinene. Olunaku olwaleero mukwano gwange ekigudde ku Abedi Bwanika ogenda kitegeera. Nkugambye nti ono yali nsolima mu National Unity Platform kyokka nga mu mbeera y'emu amawulire agafutuka mu kibuga Kigali eky'e Rwanda nago genda gawulira nga malungi si malungi. Kyokka nga General Moses Ali ono omusajja gwe mulaba abeera asowola olulimi emboozi ogenda gifuna nayo weeri mu bujjuvu. Kyokka nga General Erweru eyakamala okulizayininga ebintu byewuunyisa. Mukwano gwange mpuliriza bangi bagamba ono baakakamukake, abalala bagamba yalizayininga yeeyagalidde, abamu nga bagamba nti waliwo omusajja eyali atemera mutabani we ekkubo. Kati bingi ebyayogerwa kaakati ne waliwo embeera omusajja ono gyayolekedde enzibu enzito ddala gy'ogenda okulya. Jjukira nti ono yakubwako ennatti amawanga gabula n'eggwanga erya Amerika. Saagala weerabire si ye yekka ne bajjano ba Museveni abalala. Kati olunaku olwaliro mukwano gwange ampuliriza njagala ebigambo bino bitugenda okugendamu osooke weetereze kubanga ntambula ne Haji Abudu musajja musomi wa dduwa era ng'ono akugamba nti yanguwa bwangu yidduka zambwa bw'obanga olina embeera ekulemedde sente zikuyita mu ngalo, toyina mukisa, toyina maka, mukazi musajja, mirimu gyagana promotion, teweerumya mutwe olina lutwe, byonna Haji Abudu abikumalira mu ddakiika budakiika. Naawe n'oteera butereevu nnyo mukwano gwange ampuliriza. Kaakati no olunaku olwaleero akalulu k'abavubuka kamaze okubeera nga kalondebwa okwetolola eggwanga Uganda. Wabula nga bingi bitumaze okubeera nga tusomolako n'okubeera nga tulaba ebibadde mu kalulu kano nga mubaddemu n'okuba amasasi amayitirivu ennyo aganyoose. Kyokka nga mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliriza era akalulu kano kafuuse ekyonga bangi abawangudde naddala ba National Unity Platform kyokka ne balema okubeera nga balangirirwa era nga bwe gwali ekawempe n'olunaku olwaleero eŋŋuumi evuddeyo. Byonna ogenda okubeera ng'obitegeera. Nze AK Master mukwano gwange mpuliriza nkusaba osooke osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda era bw'obanga oli mpya okoonane ku kade olwo buli vidiyo zeteekayo ng'eno oleme kubeera nga osiba butereevu nnyo mukwano gwange ampuliriza. Kati mu mbeera eno omwaka 1951 ebigambo byali binene nnyo, ebigambo byali biwanvu nnyo, ebigambo byali birungi nnyo. Mukwano gwange ampuliriza njaga nnyo osooka otunulire akatambi kano kangenda okubeera nga ntandika nako olunaku olwaliro. Kaakati bwe nkavaamu bwe nti nkugambye General Erweru, General Moses Ali, Abedi Bwanika ebigambo ogenda bitegeera lunaku lwaliro. Nze AK Master twankwaniriza yonna gy'oli mukwano gwange kakeeto wali mu ggwanga erya UK. 1951 Novemba ekisaawe ekisinga obunene ku semazinga wa Africa kyaggulwawo ng'era ekisaawe ekyo ye yali Entebbe International Airport. Wetuukidde omwaka gwa 2024 ng'ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe tekibalibwa na mu bisaawe atirisiti 10 ebisinga ku lukalu lwa Africa. Ekibuuzo ne kibeera nti tukulaakulana oba tugwa bugwi? Abakulembeze wano mu East Africa ababaddewo emabega bangi babadde basomera e Makerere University okutuuka obudde buno nga tukyalinawe wadde permanent secretary mu ggwanga eddala gwe twali tusomesezza kati kuba basomere Makerere bonna bakaddi. Naye omukulu ono Museveni ye afuba nnyo okulaba nga buli kadde aleetawo ebiteekateeka ebisobola okutusirisa emimu okuba nga tetukyalina kye tumugamba nga ye byayagala byakola n'ebituuka mu kukulaakulanya eggwanga ze tufunawo zabba. Kati wuno asayiniza etteeka eryali ebbago kati lifuuse etteeka nti kooti masho ebeere ng'etuwozesa ffe nga bannansi abatali mu magye. Ekibuuzibwa tolinayo baana bo batali mu magye? Singa lisigala likola nga naye tumaze okutwala kuba twagala kujja mu buyinza bwa ggwanga lyaffe, osuubidde gwe tojja kusibwa. Bino ebyekisirusiru ebitalina makulu bitalina gye bitwala nsi mu maaso. Museveni afuba era n'ayanguwa gapeeni ge gaba gakola abeera siriasi n'atuula mu ntebe n'asayini amateeka agayamba eggwanga okugenda mu maaso. Ago tagaagala, alowooza byatuziba mimwa ne wona asayininga etteeka nti wano mu Uganda okwogera ku linnya lyo
omuntu alina genda kalaba sebo tujja kwogerako tujja kwogera ensobi z'okola tujja kuvumirira buli kikyamu ky'otukola fetosobola tuziba mimwe ekyo totawaana era amakomera mwongere kugaziya naye wanudde one time nga bwe mugazimbye mujja gayingira oba mutya eggwanga lyaffe mwalijja mu kifo ekyali ekyokumwanjo mu Afrika yonna nga eva ffe tubeera mu kifo ekisooka kali n'ekifo kye tukwata tekimanyikiddwa batugeragayana busi buli nga mmanju wa ssabo bulwanda batugeragayana bisawusi Sudaani bi Burundi naye ofuba kulaba nga buli ekigwawo gwe okitwala butwazi ebyo by'osobola oli feeri oli kisembo eggwanga lyaffe olibonyabonyeza okulituusa ku santi Uganda kati yemu ku nsi ezaafuuka ebisekererwa naye g'amateeka agatunyigiriza ago gakola enkya n'eggulu ate ng'owagirwa abantu betwalowooza nti bategeera naye nabyo bisiru byekolera amateeka agabisibirayo nabyo obutoogero olw'okuba biwadde obukadde 100 olw'okuba biwadde obukadde 4 kakati no mukwano gwange atugoberera oba atambula ne AKTV Media Uganda nkwebaza nnyo olutimbe gaggadde nkugambye mu ntandikwa tugenda kulaba ebigambo ebinene ddala omusajja ono Abedi Bwanika y'omu ku baali aba National Unity Platform wabula ono kyagenda okubeera nga kizuulwa bwe yateeka mu kasengejja bwe yateekebwa mu kasengejja bagenda okumuyuuyayuuyamu okumuzunzazunza mbati ng'omusajja nsolima ewedde emirimu kakati ono yakwatibwa ku nkoona butereevu nnyo si ye yekka ne banne abalala bangi oba oliawo abakola n'ekibiina ekyabwe ekimanyiddwa nga ekya DF kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso byali bipange era oluvannyuma tuwama ne tubitegeera ne tubigwamu nti bano baali bakolera omwami amanyiddwa nga General Kaguta Museveni era n'okubeera nga baagala okwensa NUP bajja buzinga zizze nga nsolima nga batutezeemu okubeera nga beefuula bannaffe kati ono teyali yekka yali n'abasajja nga Bamaiko Kakembo Mbwate Kamwa Batwa Kagabo Banjime Jeru Njime basajja batwa Bakazibwe Bashiri Mathias Mpuuga n'abalala bangi abaali mu lukwe luno olw'okulira National Unity Platform mundanga omusege wabula bino byonna baabipanganga bw'omanyi nti ng'akalina abiri otega kalaba era mu mbeera y'emu nga bakosa omukisa ogwali gwereddwa omusajja ono Mathias Mpuuga okubeera leader of opposition mu kibiina kino ekya National Unity Platform wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bano kasaba mala okubeera nga balaba nti nno embeera ebazitoweredde akazito nga kabayinze ng'omusajja abagudde mu President Kyagulanyi Ssentamu baakola ekisinde ekyabwe era ogenda okakana nga kifuuse kibiina ekya DF kati njagala oli ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza wano wali okulya n'okukombeso wani bano Abedi Bwanika baalumirizanga nti nuupu terina constitution wadde eri enkadde yali weeri naye nga bagenda bazunza ekigambo kimu nuupu terina constitution wadde nga constitution empya eya National Unity Platform terina bakubeera nga egaseetingibwa akakiiko kano ak'ebyokulonda wadde nga yo weeri terina bakubeera nga egaseetingibwa kakati ye enkadde esigala nga ekyakola jjukira nti bano abasajja abatandika ekibiina kino bakagombe kossa kibalama ennaku zonna baadde bali mu kkooti nga balindiridde okulemesa mwami Kyagulanyi okwesimbawo oba okulonda obukulembeze obulala kakati nno bino byonna byadde bigenda mu maaso mwami Kyagulanyi n'abakuba ddolera era bwe tunalonda obukulembeze obupya ne kibeera nga kiri ekyabadde mu kkooti ekyokulindira omusango diro gunaasalwa manneya ne emmye kakati nno ebibuuzo bizze nga bingi nnyo ate nga byamuddiringanwa ku musajja ono Abedi Bwanika owakimanya kabonera jjukira nti bano kugabe bakoze ekibiina ekyabwe ekya DF era nga bano bafuuyirira kanwe nga baagala okulemesa mwami Kyagulanyi okubeera nga yeesimbawo olw'ombubbo badominatinge mu Buganda mwonna n'ebitundu ebirala by'okwetoolola mukwano gwange mpuliriza ebya Uganda wabula kyannaku nnyo bano buli omu waali wakoma era ne bannabwe bangi nnyo abaali bali mu kibiina kya NUP nga beesunze okubeera nga batambula nabo baatya okuvaayo okwesowolayo ku ssaawa zino era baddamu ne bakuba meeting bonga ezaabwe ez'ekyama ne bagamba omuntu atavuddeyo naffe sooka osigale nga gy'oli banasajja bamala okuwa kaadi bw'ogikwata bwoti mu ngalo 5 olwo n'omala okulangirirwa ku NUP kaadi bwe tunatuuka mu parliament weefuule nti owagira DA sooka oli ebigambo bino ampuliriza bulungi tukomewo NUP Rabe mitwe wano constitution Bwanika emanyiddwa tijirina constitution eyasooka eya mukulu Kibalama yeteeka okubeera constitution entuufu eri ku file naye mukulu kigambibwa nti mukulu Lewis yagijjako atya yayingira atya mu bintu bya electoral commission n'agijjayo byonna byakyewuunya
byonna byakyewuunyo. Kati Bwanika Nuupu teyina constitution y'ekibiina, naye oli mu parliament ku lw'ekibiina ekyo ku tiketi ya Nuupu, oli mu parliament mu bumenyi bw'amateeka. Munnayuganda yenna agende mu kooti akuwawaabire kulwa okubeera mu parliament ku tiketi y'ekibiina ekitalina constitution. Kati gwe Bwanika bwe wategeera ngu ekibiina ekyakutwala mu parliament tekirina constitution, lwaki tiwava mu parliament n'ogamba ndi mu parliament mu bumenyi bw'amateeka, kubanga ekibiina kye najjirako ku tiketi yaakyo tikikyalina constitution. Nkulayirire Sirinabbi, tolidda mu parliament n'olunyiririro lwonna, kubanga singa si Nuupu wandewadde mu parliament. Nedda, oma abantu bamu kwewuunza. Kagabo Segona wali todda mu parliament, Kagabo yakyeyogeredde n'agamba munango ina kuba mugezigezi ng'obwana bwaki yabuyise bwa nkoko, kati si bwa musota. N'abalala era nammwe we mutudde saawa zino gaba Buguma mumanyi bwe bati mwina tiketi ya Nuupu timudda mu parliament. N'ekyokubiri kusanga ngu n'abali mu kibiina bennyini abakiyingira ne bafuna tiketi kyabalema ku infiltrating nga bwe mwagenda bwe mwakomyewo nimutatusuulira omusajja. Oshege wari ogenda kukoma bino bye mubeera ku CBS ngu paramenti yaffe era eyo kujjako oddeeyo ku paramenti yaffe ey'olwamukaaga ku CBS, naye tewali paramenti ya Uganda gy'ojja kuddamu kutuulamu. Lwaki? Muli bisajja bibi nnyo, muyambye ekyenzi. Kati nga Segona wari ogenda kudda singa Nuupu tiyakuleeta ngu tiwarategeera nga ggwe ani kyogamba Busiro constituency ye Busiro. Gwategeera weka, gwe wasoma weka. Newarage kati gaba Buguma muwulidde akasajja bwe kookya. Kali intact. Kooti yagobye bintu byamu era mwena mumale mulinze omusango gwa kooti. Kati bamaze delegates conference ni bamwongera kati musula ne poti. Egyo gye mitwe egy'abantu abali mu parliament abalondebwa bannayuganda nga babeesize okubakiikirira okwatusiza amaloboozi gaabwe, wabula ng'ekyabalondesa bangi baakivaako dda oba oliawo ne bandika kubeera nga bakola byabwe byo nga abantu. Kaakati nno ampuliza mukwano gwange atambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda nakugambye tugenda kutambula kasavu kanyama nakunyonyodde ebya General Moses Ali
ebigambo birungi si birungi. Kakati ngono naye second prime minister wa Mwami Museveni ampuliriza ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera. Jjukira nti ono yavuddeyo butereevu nnyo n'alaga obwagazi obw'okubeera nga yeesimbawo mu bitundu eyo ebyewaabwe ng'alinga agamba nti ewaabwe tewaliyo muntu mulala n'omu asobola kubeera nga ajja mu kifo ekyo. Kyannaku nnyo abasajja abakulu nga bano awo ng'oggyeko eky'obukulu abatakyalina mu mbeera zaabwe za buntu nga kino n'omwana omuto ayonka kirabwa n'omwana omuto nti bannange General Moses Ali teyali bw'ati, wabula waatuukidde ku levo eno oba ku ssa lino oba mu mbeera eno naye n'asigala nga abantu abali mu NRM abanneeke abakakiikako ku ntikko bakyasobola okubeera nga bagamba omusajja ono nti jangu weesimbewo. Saagala onkwate bubi, buli muntu wa ddembe okwesimbawo, naye abaffe tuteekamu ak'obuntu bwe tussaamu ekyokwagala ensi yaffe. Omusajja atunula bw'ati kiki kyagenda okuteesa mu paaliyamenti? Amawulire gonna okwetolola almost Africa boogera ku musajja ono ampuliriza. Amawulire gafulumidda n'ebweru w'eggwanga nga bonna bagamba nti kisuwaza nnyo omusajja ali mu mbeera bweti okubeera mu gavumenti nga n'ekibiina ekikulembedde ensi okumala emyaka 4 mu kifo kyalimu tebasobola kufunayo sakisesa we oba muntu asobola muddira mbigere wadde omusajja ali mu mbeera mbi. Era bw'otunuulira omusajja ono tolemwa kugamba na kweraliikira nti bano abakamala okumulangirira nga tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun, kubanga mukwano gwange ampuliriza akyogerako si yakireeta naye ate baatuwa obwongo Mukama Katonda ng'osobola okubeera ng'oyawula nti kino tekijja tukole bwetyo, at least kino kisingako ku kino. Naye kyewuunyisa abantu nga bano be bagenda mu paaliyamenti okutuula okuteeseza eggwanga lyo oba ensi yo. Kyokka ate era kikwewuunyisa abantu nga bano ababalonda bantu nga ggwe mu bitundu eyo gye bali gye bawangaalira bannansi bannayuganda. Wabula ekyebuuzibwa omuntu ng'oyagala Uganda empya ddala ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu bantu nga bano olaba nga basobola okubeera nga bakyusa Uganda okusinzira oba gye baddemu ne mu buvubuka bwabwe ng'ebalemeredde. Kakati noono yamaze dde okugyayo empapula era nga amawulire galaga nti ono talina ttabbu yonna. Abeewaabwe bakikoonyeemu, NRM yakikoonyeemu, ono yagenda okubeera nga addeyo mu paaliyamenti ku lw'abantu beeyo. Kakati ne twebuuza bwe kiba nga omuntu bw'ati yagenda okutuula mu paaliyamenti, olowooza nasobola okutuula mu paaliyamenti okuva ku makya mpaka obudde gye bamalira nga teyeebase? Abaffe ono asobola kuleeta kiteeso ki kyayinza okuleeta ku fulo ya paaliyamenti? Ensi n'ekigula. Ye abaffe ono anaamalako ng'abeera mu paaliyamenti buli lunaku paaliyamenti we mwetwagidde oba batwala linnya? Sooka oli ebigambo bino bikulu era nkomawo. Amawulire okwetoola Africa gonna gawandiise ku General Moses Ali. Mbadde ndaba emikutu egy'enjawulo n'omukutu ogwa DW, I think ndoza omukutu ogusibuka Germany bwe baseerabidde nga bawandiika ku musajja ono Moses Ali. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 mu Gwokuna omwaka 1939 dda aweze egy'obukulu 86. Yariko minisita wa finance ku mulembe gwa Amini, abadde minisita asavinze maje ate n'asavinga ne mu bifo ebyenjawulo mu gavumenti ya President Museveni. Mukutu gimuwandiikako nti y'omu ku bagenza okusaba empapula ng'asigadde na mu mmotoka ne bamuwa empapula nga tasobola kuva mu mmotoka n'asigala mu mmotoka. Twagala kubanga abantu bano eno kati nga Jeno alina abaana n'abazzukulu. Tusaba abaana bano n'abazzukulu muwabule bajjajjammwe ne bakitammwe mpola mpola. Waliwo saga oba ebigambo ebadde abamawulire agabadde mu kibuga awo aga omusuubuzi omututumufu Kiwanuka Mohani Musisi nga mutabani we Jordan Kiwanuka amututte mu kooti nga mugamba muzeeyi tocha obwongo tebukyategeera bulungi tokyasobola kuddukanya bizinensi zite ozikwase fa abaana. Muzeeyi n'awakana mu kusooka sasooka kuwagira mwana ono naye bwe ndabye embeera eno eya General Moses Ali embeera ate mutabani kati muwagidde yagamba muzeeyi kooti yasooka n'esala ng'egamba nti nedda muzeeyi wa ddembe naye kooti ejulirwamu yagambye nti muzeeyi wumula
genda okwata ebitabo kuva 2017 lwe bagamba nti do wakaddiwa ng'obukulu butandise okutawaanya kubanga omuntu okubeera omulwadde kya bulijjo ate omuganda agamba nti kagendere ng'omukadde akogga ebirwadde bingi ebijja mu bukadde weetaaga okubeera ng'ojjanjaba bujjanjabwa teweetaaga kubeera mukanayo kyani kakati kooti yamaana n'esalawo n'egamba nti nedda Jordan Kiwanuka gw'obuddukanya ebyobugagga bya kitaawo genda okebere kubanga omusajja taata Kiwanuka ono omukulu yatuuka n'osaba DNA ng'omwana siwuwe nga tewuwe ne bamwogerako amawulire mangi naye kooti yagambye nedda gw'oba obiddukanya mukebere ebitabo ebyo okuva 2017 bwe mwagamba nti yatabuka oba yakaddiwa paka kati muddukanye ebintu muzeyi wumula kumpaka abaana mugambe bakitamwe baba bakuze kubanga babeera nga bakuze mu mbeera eno batandika okucyankalanya buli kimu bakutte emaali bafunye abaana abato abakazi batandise bagabira ebyobugagga batandise olaluka baguze batunze mu batwale mu kooti bwe bawaabire kati bano abannabyabufuzi nga bano Moses Ali Jeno tumwogerako mpola kubanga mulwanyi abazzukulu musobola omukugamba mpola n'akwasa omuntu omulala mpola naye bwe mutasobole kugamba ku bakitammwe n'abajjajjammwe ffe baani abagenda okubagambako abatabalinaako ŋŋanda mukirowoozeeko kakati nno biva wa General Moses Ali ebigambo ebyo by'owulidde mukwano gwange mpuliriza akatambyako gwe nkulaze oli mu ntandikwa ebigambo byebyo kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olaba ekibuga kino kye kimu ku bibuga ebigambibwa okuba mbu bye bisinga okuba ebyakabi oba ebyettabbo oba ebinyirira mu ggwanga ku lukalu luno olwa Afrika abantu bangi bagamba nti Rwanda eno mu buyonjo eyinza okuba ekwata kisooka mu Afrika era mu organization oba okubeera organized yandibanga eri nnamba emu era amateeka gakola kinawadda abantu bali simaati buli kimu kiri fine wabula jjojuuzi wavuddeyo amawulire agalaga nti Rwanda balina ekifaananyi kye bagisiiga ne balaga nti yo yanjawulo nnyo ku mawanga amalala naye embuga aga Katonda mu ggulu ng'ogikiridde bulungi nnyo n'ogituuka munda mu mutima ogenda kulaba obuvundu bw'ekibuga kino eky'e Rwanda era omusajja yagambye nti Rwanda eno temuddangamu okugirowooza nti nnungi oba okugigeraageranya nti ku bibuga ebisinga nedda ssebo kubanga bangi bagamba mbu bw'otuuka e Kigali oyinza okulowooza mbu oli mu kayusi kali awo kamu ka Europe oyinza okulowooza mbu oli mu kabuga akamu ku bubuga oba oli mu Europe wabula bino byonna nga bigenda maaso abasajja abakubi ba ttooki bagambye mbu kino kyonna kibadde kiwaani babadde batusiba kiwaani n'okubeera nga batega enkolobe naye ng'ekyamazima matuufu eno ebadde eddame ewedde emirimu kikeni naye mwamuwulidde nga gandi Rwanda wa waliyo n'obuyumba obwabusiisira mu kibuga kyennyini Kigali kakati ennoono baamaze okubeera nga bamuwooninga nti ebigambo bw'oyogedde byandikuzaliya ebitukula amakayi byazaalira ku nsiko wadde nga byabadde bituufu ng'omusajja ono abyogedde kakati yavuddeyo n'abimenyawo n'agamba nayogezza busiru nga nze bemanyi nti ndi kakoko bukoko sirina amagezi sitegeera ebigambo mbisazizzaamu kati maama essuti zirandi njagala tuddeyo bupya ku nsonga eno oli ate ebigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza byobadde tomanyi ku bantu bano abawoze Rwanda walungi Rwanda walungi Rwanda nsi ya kabi Kigali tawuni ya kabi Kigali site tesangika naye nga bonna ababyogera ebyo babyogerera wano era ngo bagamba nti aba walungi ddayo ke Rwanda bw'obanga oli waayo tebakukkiriza kuddayo era n'abalala babyogera baga addayo genda kale obeereko yo oyizeeyo emirimu okubireko ku kyeyo tewali agendayo kati bw'oba okozesa obwongo weebuuze lwaki abawaani wantu yo nti walungi nti wa mutawana wa ttabbu tebaagala gendayo era babasazewo ne bagendayo bamalayo nnaku lumu bbiri ate ne bavaayo bino byonna bw'obigattagatta n'ojja ng'obyebuuza tosobola kubeera ng'ofuna ansa kubulwa ansa entuufu gwe tuula mu ntebe yo kituufu okirabe Kigali kibuga kirungi naye lwaki ate abantu baayo baddukire wali ekibuga ekibi era bannaffe bwe kibanga ekibuga kino kye kimu ku bisinga okuba eby'omutawaano by'ebbeeyi mu nsi yonna mu emirimu Afrika lwaki bwe boogerako ku sayidi yakyo endala abakulembeze baakyo bajjayo n'enjala wano waliwo ekikusike oba ekikweke kibatayagala tutegeere oba kibatayagala tumanye ku nsonga zino ez'e Rwanda kubanga abantu bano tubalabye nga bajja beewaana mu bintu eby'enjawulo oba oliawo byotasobola kubeera nga oba oliawo obasuubiriza mujjukira nti Rwanda yalina olutalo mu 1994
kitwaita genocide oba ekitta abantu ekyali e Rwanda. So 1994 batandika okuzimba ensi yaabwe naye bagamba mbu ate kati essaawa zino nnungi esinga Uganda. Kankome utuvu wa Haji Abudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitufu kiri nti eggwanga lyammwe liri bubi. Ebyo n'obiwogana bisimanyi Rwanda nsi nnungi obyogerera Uganda. Ojja byogerera Uganda obyogerere Kenya okole ekyolage nga bw'olina lave nnyingi ku Rwanda. Kino nkikubuulira ggwe Gashumba mbadde nakulinze doveeyo yogerera n'ovaayo n'otandika okwogera ebyekyana by'ekitu. Tolina bw'osobola kuwaana Rwanda nga teyina kyeri. Omwana ebintu byabagamba bituufu kuba ate kati mbitandise bya mutiisatiisa ate simanyi Kagame talina watasobola kujja. Obulwadde omaze okulaga nti mwe kye mwenyumirizaamu kya Kagame kubanga asobola okutemula abo aboogera amazima mu nsi ye. Bw'ogenda ku Dove Hotel n'otunula eri egisozi wansi yonna obuyumba bukutte mu mbinabina bwe buti. Mulemekanga kulagangako bantu birungi byereere. Ekibuga Kigali kiringa Pyongyang kino ekya North Korea. Mwenna muli mufiya omusajja abateekako ekibeera buli omu alaba munne nga mutujju temusobola kwogera ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga lyammwe ne mujja ate ne muwogganira wano. Temuleetanga lugezigezi. Abantu bewammwe bali omuguno okumala ennaku 4-5 nga bagutokosa ne gutuuka n'okujja ebyovu. Ensi yammwe eri bubi nnyo mu East Africa. Rwanda eyinza n'okubanga esinga okubanga eri bubi nnyo. Mukulaakulanyako bakika kya Kagame bwe babeera, baggwanga lya Kagame bwe babeera. Abahutu n'abatwa bali bubi banoonya n'ekyokulya ne kibabula. Kyokka ate n'abatuusa balinga abali obulungi nabo batya Kagame balinga bamulabanga Katonda. Gashumba neno video mukiwa Kagame kuba Oluganda alumanyi n'okusinga Museveni bw'alwogera. Kagame waba ayogera Oluganda oyinza okulowooza munna Uganda oba oyinza okulowooza musajja Muganda kuba sina lumenyefu. Kagame mukomye ebintu by'ekisirusiru ebyokwesibanga ku nsi ng'olinga agamba nti gwe wekka gwategeera. Yes tukkiriza Rwanda olina woogijje ne woogitadde then leka kugituuza ku tayimu bombu ate eggwanga kuddayo mabega gye lyandibadde lyava. You understand? Leka kukwata ggwanga lyolina ky'olikoledde ate olize emabega gye walijja. Kubanga n'ebyagwawo mu genocide 94 era mwabiinamu omukono because abantu bamwe batyo bagamba amazima. Bwana ayogera Kagame toli Katonda, tolibeera, ogenda kera ku makya ng'ovuddewo omuntu omulala akulembere Rwanda. Mukomyo that supremacy yabayingira mbongo okulowooza nti muli banjawulo ku bantu abalala. Eviriddeko ebintu mu nsi zammwe okubeera nga byononese. Ekibuga Kigali eva kibeera kikalu abantu basobola na kuyiiya. Bati okwogera ku byobufuzi bigenda maaso mu ggwanga Kagame ajja kutta Kagame nti buli wamu. That stupidity omuntu agikomye. Ne Museveni wano bye yali aleeta Uganda ebyekisiru. Ebya mutani bye yagala okukola Uganda wano mbusimanyi ayogera gwatwala mu basement. Bombo clat. Niga bakugwanga ly'abanno difuulanga andawe yayo naawe. Baba gamba ne bulekanira wano Kagame ajja kunoonya. Webanga Kagame gwe uli anti byanoonya bye bituufu. Lwaki toddayo ewammwe n'obeera ewammwe gye mulina emirembe Kagame mmwe gy'abawa. Tukomye ebintu by'okuwaananga ekibe olw'okuba otidde ojja kufa. 2-10 fenna aboogera bino tuyinza obutabaawo. Nga ne Kagame naye kennyini gw'owaananga junta asobola okutta buli omu naye taliiwo. Yajja mufubuka kati bw'afaanana. Eggwanga lyonna lyafa lwa bino bya kisirusiru. Kigali efaanana bubi. Babakubirako bifaananyi byokka. Kuba ate ndaba akafubuka mukatiisatiisa mukafukamira. Kagame komye olugezigezi ne fuga bbi ku banno naawe. Kakati nno ebibuzo webiri lwaki ababyogera byonna abawaana ensi obulungi amata okulukuta omubisi gw'enjuki lwaki babiwogana bali Uganda? Lwaki tebagenda ne babeerayokko? Lwaki tebaddayo e Rwanda?
lwaki passport balwanira za Uganda lwaki national ID basaba za Uganda tebaagala ze Rwanda kiki ekibaleeta okubeera nga bafuna obutuuze mu nsembi eya Uganda kyonga songa ate ensi Rwanda nnungi yabaffe lwaki abalala bave walla abave Kenya abave Sudani abave Congo tebagamba nti Rwanda walungi era lwaki abantu bave Congo abave Sudani abave Eritrea Somalia ne Kenya tebetandika kugenda Rwanda kubeerayo oba walungi bona ne beyiwa wano obanga system eri buli kimu kirungi lwaki abantu babe baddukayo boddusi bino solo kubeera ngo byebuuza wabula bino binango bitadde kubali omusajja mayindwa nga General Peter Elweru kakati ngebigambo bimaze okubeera nga bimuonoonekera obanga bimuddugalya jjukira nti omusajja ono emadde okubeera nga akubwako ennatti amawanga ga Bulaaya era nga buli kyabugagga kyonna kyalina eyo abasajja baakitwala dda baakyetera dda mu nkwawa kakati bakifunamu ensimbi akawunti z'abasajja bano zaafirizingibwa era n'abantu baabwe ab'enganda zaabwe tebakkirizibwa kulinnya kigere mu mwanga gano nga Amerika oluvannyuma lw'okubeera nga omusajja ono yavunaanibwa omusango ogw'omutawaana ennyo mwenna mukimanyi nti ono yalinyirira eddembe ly'abuntu kakati mukimanyi ekyali ekaseese obwakabaka bw'Enzululu bwe lwalumbibwa abantu bangi ne battibwa era bangi ne bafuna obuvune era bangi ne basibwa kati omusajja ono yakulembera ekikwekweto ekyo oba gite operation eyo eyagenda mu Lwenzululu eyo kakati nno okuva olwo omusajja ono bwe yamala okukola ebintu ebyo obulamu bwe tebwasigala kyekimu wadde nga bw'omanyi nti ebino byonna ebikolwa byerabirwa n'ekyokubiri bw'obeera ennyo n'abalangira abalala bayinza okuyita nti naawe oli mulangira naye essaawa etuuka n'obeera nga olina okudda ewuwo ng'omukopi kaakati nno ayali n'abalangira ng'abeera n'abalangira amawulire ag'omunda gaalaga mbu yakakibwa okusuulawo tawulo mu magye gano abalala nga bagamba mbu ye yatya n'amera akatengo n'asulawo tawulo era mbu n'asaba bamutemu bwangu bwangu obw'ekitalo ng'aziika mujja we kati biro byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono yasazeewo n'alayira nga n'obukuba kuba butonyerera n'agamba nti bye nnakola byonna nze nabikola mu butuufu wabyo kubanga nali ndi ku oda wabula kati nsazeewo ndayidde nsazeewo kwekwata Mukama Katonda ebirala byonna seegombenga seetaagenga naye ng'amaze kuduumira abantu bali abattibwa kaakati n'agamba nze nsazeewo kudda eri Mukama Katonda era nsazeewo kukakasa nti nzize eri Katonda kankole ne church bwaguuga nze mbere muntu wa Katonda mbere priest nga biri byonna nenenyeza mbisanguddewo nga erabidde nti byabikolako bakyatunula so kuli ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza bano abaami abali mu gavumenti ya Museveni abakola amanyanga simanyi ani abasomeddemu kaddiiru nti buli akola amanyanga bw'omanyanga kati gitandisa okuwunya ng'okolayo ka church Jenerweru alina church gye yakola ye Soroti alinaku zino tava mu church abeera mu church ye gye yakola naye Lweru nkugamba ebigambo bino okujjako ng'olinayo version ya Katonda omulala gwe wataddemu eyo church yo gye wakola naye that same God gw'osaba essaawa eno ng'oli mu katuubagiro is the same God abantu be watta bwe baali basaba era oyo Katonda yennyini ali mu church eyo ye Katonda y'omwe yaliwo ng'okola bye wali okola kati golooza nti olowooza owonye nkusaasidde yalinga luli yakola lisiti y'abayita yalinga yakoze lisiti egenda okufuluma nga naye kwalinaga banenze nga seetaddeko nti kwoli bulijjo tobimanyi banne bamubuuza yiyi obeera otya nga ku lisiti bulijjo tokimanyi nti nga kwali ku lisiti n'asattira n'anoonya Museveni ekyenjawulo ku bulijjo abanoonya Museveni nga tebamufuna ye yamufunye mu kutuuka maaso ga Museveni n'amugamba lwaki toleka mutabani wange n'aduumira amagye nga bw'ayagala babagamba you are not one of them and you will never be olwokuba bamwaziseemu ku buyinza naga ate kati kiyinza kuba kiki kati oli mu church tujja basokoolayo mukwano ogenda kuwumula era muteeke nnyo amaaso kwereru bamaze okukuba sanction tokyadduka mu ggwanga oli awo mutunulire Erweru mumutekeko amaaso amoogi sawa yonna affe ebirwadde ebitategeerekese bakola bye bakola ate kye bakola bakweka famire zaabwe naye wabayo omuzira kisa yenna bambi enamba yange eri mu bba yaawo mpeereza full information mpeereze ku baana b'Erweru tubateekeko ku mutimbagano kuba bano bakola bye bakola nga bakwesa abaana baabwe naga nti famire kasitaffe twazikweka bano tebabeera mu nsiko babeera mu bantu so yenna ali eyo ng'omanyi ku famire y'Erweru abaana b'Erweru please reach out to me oba noonya omwana gwe bayita Mariamu wa Kyagulanyi
omwe information aba profiling bulungi kuba tulera nonga tubagamba nti bazadde bamu bakola ebintu mba mutunula kati olwaleero taata asatira n'abaana basatira twagala ensi balabe nti taata wamwe mu kaseera we yakolera bino iwe yakwayati kati tubale tubabuuze kyekiriwo erweru va mu church mukwano va mu church talina kyegenda kuyamba the same god ali mu church eyo is the same god bewakolako effujjo gwe baasabanga amount katusooke tuwerekere kanso Nalukoola kulaale mwe tunaabaddira wama kanso genda ng'owuubirako ku bantu kabako nambemu kabako naye mu waduloopu ya kabako mulimu empale empanvu ffe tusinga kumulaba mu mpale z'abaana b'amasomero ezo z'essaati alabika yazigoba naye kabako olumu ojja kuyiwa emizindaalo gy'abapulomoota oba omwana yakula awalampa miti imba gwa akayimba akasembayo ove ku stage Nubian jangu okange mu katono. Mr. President, sir. Can I salute your president? Nubian kole kikutute ku stage oveyo. Ati bagamba tu training amaje muri maje. Mr. President, sir. Can I salute? Nubian olunagiranga obusajja butusimuze ebifaananyi byaffe ffe yimba munnange tukwate ebyo tugende wadde obusajja bungi ng'obusungu bungi busaba togwa mu ssuubi osobola embeerayo vaayo bigi ayi tuyiseemu eggaali awo mangu timikono chini mikono naye no campaign oba kivulu kale waluka goliwa watu omuzindaalo tewali budde kanso kuluna emiggo banaakukuba mirala naye sijawo ovulo gwate enjeru banaagikayanira ddi naye abawagizi bo balowooza mbu vibe ye eri wansi temunyiga njajambusa nga wenjisa nange siri wa bulijjo basebo ne banyabo toli wa bulijjo mu ngeri ki abantu bano tebakimanyi nti ddala nze nali ntuula mu ngoma edda nabbanga nga nkuba mu sitayiro ya Mr. Shaggy Nalukoola olimba tukube mwawa akapera she call him Mr. Bombastic semi fantastic DJ muyire mwawo tune akatuwe bulungi nawe nalutuoche mwali mulide yakayimba kebayita mukayimba mugamba misege ani yakawulirako ako tukamanyi kagamba kati misege wo akatuufu tebakayimba misege olimba nawe Nalukoola bakayimba batya misedde mudemu misedde the light come me not want to go home kati njagala muyimbe nange misedde oh the light come mame wa go home olwo olujamaika tetujja kulusobola mukitegedde owange otukakasizza nti olinamu tuongere my sister spoken mama broken I need that kind of girl like my love flow Nalukoola ogenda tukutula embiriizi abali mu kisiibo lasitaka abatubongereko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam takbir Allah akbar Allah akbar ebyeddiini tubikomyawo naye Bobby
bakyalibo bonna abakuli ku lusegero okuva obuto baali basoma basimu ne banyabo Edi Mutwe yali tasoma ebiseera ebyo nga okay nga simu yaye naye nga tasoma kisajja kyattu muyimbi kyawo omulala gwe mwalinga naye n'omuyimbi omulala gwe twayimbanga naye bamuyitanga Dr. Dandi. Dr. Dandi oyo tetumutegedde Dr. Dandi olunaku lwa leero bamuyita kansona Lukola naye ebiseera ebyo yali tasoma nga ebiseera ebyo naye yali misomo gyalema naye mazima ddala Nalukoola yayimbanga atya laga ng'alembeggerera bw'atyo era nga bwe mba ngenda kuseja gamba kyali wange nange mpita bwakiri nnyimbeyo kavaasi olwo ng'ayimba atya ngatandika I feel so proud of Dr. Dandi lwaki tobibajimjukiza when I feature these two hot guys they sing in style they dance in style they walking Bobby ebyo byonna obadde okyabijjukira yajja nakwata microphone nagamba yalinamu ekirimi kitonotono nagamba I feel so proud of Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. Bobby Wine and Master Parrot the dancing style the walking style the moving style kyokka mmwe twazze kulaali naye labye tuzzeemu